struggle nti naawe RCC tokola. Nze eyapa ye president yabula Museveni nanyini kuyinza bonna n'olwekyo njagenda ewa minister wa presidency yalabirira ba RDC bonna mugambe nti abantu bagambye nti RCC aliwo tebamwagala tebakolera. Obanga obadde tokola mulimu gye, you carry your own cross. Kyosimba kyekyo bw'onoobanga okola bulungi eddoboozi erikwogera lijjako naye lino lyensanze wano olabika tokuumye bantu ba Museveni tobalabiridde. Kale kakati waliwo omwana gati ate baba ne babadisiza ebintu byabwe ettaka ne lidda mu mannya ga Ssaabasajja. No, goberera etteeka ligamba liti mbategeeza bulijjo nga mbanyonnyola nti etteeka lino terinatandika kukola. Atika eno kanjibasomere 274 yino wano kubanga saagala kwogera byanjwanjwa nga temubimanyi. Yino egamba nti etteeka lyonna kanjibasooke kibasomere mu Luzungu. Subject to provisions of this article. Nga article ono gye tugoberera the operation of an existing law. Okola okwetteeka eririwo omanya lino erya 1993 eryaddiza gyemugamba nti lyaddiza naye mwe temulisoma. Ligamba nti ebintu byabwe ebyabagibwako constitution ya 67 ekintu kireka okuba nga kyali kikye ne kimugibwako ne kiryoka kimuddizibwa. Osooka kubuuza nti kano akatale mu 49 kaali kakeene kamuddizibwa. Etteeka bantu lwaki mwetiitira nga mwakwata emundu ne mukuba ne muyingira mu buyinza. Lino ligamba bwe liti ne ligamba ne kagamba nti etteeka eryo nga lijja kugenda mu maaso nga likola naye lirina okusooka okukola bino. Lisooka okuba shall be construed with such modifications, adaptations, qualifications and exceptions as may be necessary to bring it into conformity with this constitution. Lirina okukyusibwa mu byonna ebyetaagisa liryoke lisobole okukyusibwa ne constitution. Lino terinaba. Ani yali alabye amendment ngeze mu parliament ng'ekyusa etteeka lino 1993? Tewali. Ero terinaba. Naye kambagambe bwenti senga tugamba nti okay likola lyagamba ki? Kamba buli lirino ndikutte mu ngalo lyagamba wano mu subsection 2 a traditional ruler to whom any asset or property is transferred under this section shall in the case of land mu byettaka etteeka ligamba bwe biti have the same estate or interest as was previously held by the Uganda Land Commission in respect of that land. Mu Uganda Land Commission, ettaka lino lyali lya public land. N'olwekyo ettaka lino likyali lya public land era liri mu interest ya public land. Kati bw'obanga okola ettaka eri mu public land ate olisoota mu lwaziba ne resipa n'ebirala. N'olwekyo ekisooka byonna Buganda Land Board tolina
talina buyinza bwonna kukyusa ttaka lyonna kubanga etteeka lyo tirinayita mu Parliament. CP Susan Kasinje erinnya bwe yaliwandiika era bonna betulina okukolako abapoliisi seba oli wano g'okulira security DPC taliwo wano abantu bagambe nti batuuka ne batayambibwa. Ate mwe muwaka guto abululu kwera ku gavumenti yammwe na wano DPC simulabako n'ekyo nga sinaba kugamba Kasinje kumukwata seba mugyeewo wandiika order mu Bukulu Bwonga omukulu wa security DPC oyo agende. Kakati omuntu yenna abatuyingiriza kati ekiseera ekyokweyana kati ekiseera ekyokuwangula nakyo kati olwaleero kigwa leero. Number 1 bw'onoomalawo omwaka kiraba kitiba ono ayogera olulimi lwaffe, ono yayogera olulimi lwanaleti yawandiika yennyini ebbaluwa tewagirabako wagiraba yes nabalaga nembagamba nti guno omukono gwa Yoweri Kaguta Museveni era tujja kujja ate Yoweri Kaguta Museveni obuyinza bwonna buli mikono gye. Kankakusomere kubanga nze nga munnamateeka muyinza okugamba nti waliwo gundi era constitution lyetteeka eri waggulu w'amateeka gonna. Era wano mutuuka gamba nti singa wabaawo ekintu kyonna enkola yonna eri waggulu ekontana ne constitution eyo eno enkola eyo eba nfu. Kaakano mutu nti if any other law or any custom is inconsistent with any of the provisions of this constitution, the constitution shall prevail and that other law or custom shall be to the extent of the void. Kati constitution egambye etya? Egambye mukano bwe kati mukawulirize mulyoke mumanye obuyinza gye buli. The executive authority of Uganda is vested in the president. Obuyinza bonna buli president. Ate katune kagamba the president shall execute and maintain this constitution. Kagamba akulira alagisa mu nkola ye president. Ate mukyayogera kyebyo. Kakati president wabatumye n'obusobozi nti kyayogera kyonna kirina okutuukizibwa. Nze president eyantumye n'ekyo kyonna kyengenda okulaga kijja kutuukizibwa. Kamala okubalaga bonange nze ndi musajja Muganda neddira nvuma omuteeka wange owakasolya ekyaddondo ekawempe n'ekyo tewali yennyina ajja kuŋŋamba nti omubiri gwe omusaayi gwange teguliimu Buganda. Kitange omuto Gita yali mulamuzi wano e Mengo era nga mukimanyi nti no Mengo hierarchy eva ku Kabaka Katikkiro n'omulamuzi. Nolwefo kitange yali namba 3 n'ekyo tojja kumbuzaabuza ku maanyi ga Kabaka, ku buyinza bwa Kabaka, ku kwagala Kabaka, tojja kumbuzaabuza, tojja kulimbalimba.
Yoweri Kaguta Museveni namwe mwenanze sakuba ku ngundu naye bano babano bazikuba bebalwana ne bakomyawo Ssaabasajja Kabaka Mutebi wano. Tebakomyawo nti nno abantu bajje beekwekemu babonyaabonye abantu ba Ssaabalwanyi. Ne bajja ne bamuleeta ayambeko ku bantu okweyagalira mu nsi zaabwe. Kaakati oyinza otya okudda n'oddira ekintu ekyakuweebwa bulungi n'okiza mu luziba lwasiba lwakiba Kabaka Constitution yino lino lyetteeka ekkulu era lino lye lyakomyawo obwakabaka bonna mu Uganda lye tulina bano abaagala okututambuliza mu nzikiza abatwogera bino Ssaabasajja asiimire mu Constitution muno erwanirwa abantu. Egamba bweti traditional ruler or curricular ruler shall be a corporation so yeka omuntu omu ate lwaki mutu ebyapa ebirimu oluziba ne lwasiba ne lwasiba ne gasiba. Ekyapa kibeere mu manya ga Muwenda Mutebi. Tugende tumugambe nti gwe Ssaabataka erinnya lyo lino gwoli kuno abantu olwaki obabonyaabonya. Naye kati beesima muli bakoze mu lwaziba bakoze mu kasipa bakoze mu sisi watobereddewo bagamba nti obuzibu buno bwa lwaziba ne lwazidda ne lwagira okubeja kesisiye bonna bannanze bwewabanga tewali security mukube ennamba eno gye tugenda okubawa. Muwulire buli muntu alina wawandiika ennamba eno senga babawo ekintu kyonna ekiraga bakola. Omuntu ajja ate n'aba wano n'ebiso ekiro ng'abakubira nga DPC ali wali takiyiriddemu. Omuntu najja n'awamba enkoko zammwe ne bazitunda wali nga wano waliwo RCC. Kisoboka kitya? Wano kano oli n'agenda n'abaga nti babagoba dda lwaki temuvaamu? Temujja kuvaamu. Ssebo wagambye nti ekifaananyi kya Kaguta ekiri awo era kijja kubeerawo awo era tebalenge bakwatako. So nziramu byonna bye ŋŋambye nga nsamalayizinga bwe nti Museveni yakimpadde mu biwandiike nzije wano n'abantu benzije nabo mulaba ti a powerful group ono mumumanyi yakulembera bona aba special duties in present year president. Ono special duties in particular. Erije mbadde jinakava mbadde neyo ne fulu RDC, never DPC, never deputy, never assistant. Wano mbadde ona assistant RCC z'ebuvanyuma. Ndowooza ye tamanyi nti minisita bw'atuuka aba president ga yatuuse n'olwekyo he can become second fiddle. Oba kizibu faawo abantu babeere mu yombi. Ndowooza ebintu byonna bimanyi Ssebo w'ebibanja kolagana nnyo ne Fiona okulaba nga ekiwandiiko kikoleddwa bulungi ekinagenda bamuze era akirindirira. Njagala by course of next week
ekintu ekyo kimutuuseeko abantu be Ganeni. Wabano